buli mukazi ali ku intaneti kuno ng'avuma omwana w'omuntu, ya Allah, n'abaana zaabwe ziteekemu envunyu. Katonda atonda omuntu nga yoyo nga bw'aba munnange ate ayagadde. Buli muntu yamutonda munnange ate mu ngeri yanjawulo. Esaidi eno kaakati nno muwala wa Zubeda munnange ayogeza abantu obwama okusinziira munnange ate olw'enfaanana ye bambi. Kaakati nno bambi kata amaziga gamuyitemu naye muganda wange ayogedde munnange ate ebigambo eri abo munnange ate aboogerera omwana we ku social media, ate nga Shiba nabyo ngenda kubeera nga mbikutuusakoko mu maaso awo. Bannange Amiru munnange ate akuze bamuta Jaminati, nsinzira ku Jaminati yogi wabula kansukwe nkutegeeze nti kasita obeera nga tonaba kulayikinga video ogirayikinge ko sate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba. Katonda atonda omuntu nga yoyo yoyo munnange nga bw'aba amutonze. Kakati no bambi nakyala Zubeda munnange ate omwana we bambi okusinziira olw'endabika ye abamu munnange ate bavaayo. Buli muntu munnange alina endowooza ye, oyinza okusanga nga endowooza munnange ate eyooli nga si yeemu munnange ate n'ey'omuntu omulala. Buli muntu munnange asobola munnange ate okwogera ebibye byaba ayagadde. Nze nsaba Mukama Katonda essala yange ogiwulire. Buli mukazi ali ku intaneti kuno ng'avuma omwana w'omuntu, ya Allah, n'abaana zaabwe ziteekemu envunyu. Nga buli bagenda ofulumya abaana bafulumya nvunyu. Sala nene. Wallahi, because those ladies are so heartless. Tisina bakazi mbwa. The earlier the better okutandika okwogera ku kino ekintu. It is becoming worse. No posting omwana nyamuvuma. Okubanga muvuma ate nga muli bakazi n'abaana zammwe Mukama aziteekemu envunyu nga bwe mugenda mukutaka abaana babamusindika nvunyu. Iye Shalom kisusse toyinza kuba mwana wa munne bannange twagala fiira muleeba bannange tuteeka abaana wansi omwana n'avunyavunya okubalwa omuzadde. Tewali ayagala kuzaala mwana ng'amaaso gali mu bbanga, tewali ayagala kuzaala mwana nga olulimi lwefunyiza, tewali ayagala kuzaala mwana ng'ayiwandusi, taliiyo. Buli muntu ayagala kuzaala mwana ng'ali bulungi asanyuke n'omwana we, teri ayagala zaala mwana nga yagenda omwavuwaza, taliiyo. Mulekerawo ebyo ebintu by'ekisiru n'abaana zammwe zivunde. Mumunya amasira mbagulu bawunya amasira nga buli lwagenda bw'ati okusitama asaba Katonda omwana ng'ofubutukayo masira mpaka abuladdemu amagezi omulekerawo ovuma abaana b'abantu. Kata akaabire munnange ate ku interview nga boogezako okulaba bambi nakyala Zubeda era nga bikyagenda mu maaso munnange ate okwogeza abamu obwama. Saategedde Zubeda wabadde oleeta omwana oba mulabe obumpi bw'alina oba balabe giraasi z'ayambadde. Abantu bavumye ono omwana bannange. Oba obusungu bwe badde balina ku Zubeda babumalidde kwona omwana naye bavumye ono omwana. Naye omwana wo babadde bakuvuma wekka Zubeda nga teri amanyi mwana wo. Ekyakuvuddeko n'oleeta omwana mu kamera kyekiriwa obadde olabisa ki? Kumulaba bulungi bw'aliko oba kulaba bumpi bw'alina? Ne munnamwe mubeere serious. Naye bavumye ono omwana n'oba okkiriza nti bavuma. Abantu bali ku eno app. Ate naddala abasinga okuvuma babeera mu komenti. Mu komenti abantu bali eyo abavuma mu munywanyi wange. Yoyo nno munnange ate muwala wa Zubeda. So babaddekoko n'ekifo munnange ate ekyo babadde bazzeeko. Era nga bitambudde nnyo munnange ate wali ku social media. Ate nga nkwongeddeyoko Shiba Kalungi yabaddekoko ku ssomero erimu. Kaakati no bambi nga boogezako okulaba abaana bano munnange baze at least munnange ate selebu nawabeera ng'alina kakuwandiiseeko oba akawandiiseewa kwegamba ojjukira n'ogamba nti Shiba yajja ne tumulabakoko wano munnange n'akola kino n'akola kiri. Kaakati nno Shiba naye kyeyakoze abaana bano basobole munnange ate omujjuukirirako.
kakati nno Shiba kyeyakoze abaana bano basobole munanga ate omujjuukirirako nga boogezako okulaba mu katambi ako kabadde kakutte munanga ate etabbu ku mukutu ogwa TikTok. Ate nga nkongeddeyoko nkyekinzako ku Amiru. Kakati nno Amiru mutabani wa Shiba abaddeko ko n'omubambi ku wa famire ya Shiba nga boogezako okulaba mukatambi ako munanga te Amiru. So omwana akulidde ddala munanga te okukamalako obumazi eside eyo. Ino bye bisanyusa munanga te abawagizi ba Shiba bibasanyusa nnyo munange nga balabye munanga te ku Amiru mu butambi obw'enjawulo. So kyolina okukola kusigala nga weekuumidde ku Jaminati Yugi. Ebisigadde byonna tujja kubeera nga tukuwa update gwe kasita obeera ng'osubscribinze.